Bati Musinguzi yakusakidde eggulire lino. Bo Abebyentambula balabudde baddereeva obutavuga ndiima kibeewaze okugwa ku bubenje. Okwogera bino babadde balambula abavuzi b'ebidduka mu kibuga Kampala okulaba engeri gye babateeseteeseemu okusaabaza abantu mu kiseera kino eky'ennaku enkulu. Katulabe nga bibadde mu kibuga Kampala. Ngesigadde ennaku 3 zokka Ssekukkulu etuuke omusasi waffe atuuseeko mu paaka z'ebyentambula ez'olukale omuli basi ne takisi okulaba embeera eriyo. Singa osuubira nti tulina enkuyanja y'abantu wano abali mu paaka nga bo balindiridde bbaasi naye kati ssaawa zino bbaasi zennyini ze zipaakinze. Bwe tubadde tuli ku 40% kaakati tuyingidde ku 45%. naye nga abasaabaze bo batono. Nelson Sekandi manager wa paaki ya Namayiba ne Saturday Muhwezo wa Kisenyi bus terminal bagamba embeera eno ebaviiriddeko obutayongeza nnyo bisale. Ebisale bya bbaasi tetwayongezeza. Wano tulina ebisale bya bbaasi ebiruddewo era byebikyaliwo kuba mu paaki ya taxi ya Global embeera eri yaddeko bw'ogeraageranya ne paaka za bbaasi endala. Abagiddukanya batubuulidde engeri gye beeteeseteeseemu era nti engendo bazongeddemu wakati w'50 n'omutwalo. Twayongezezamu katono kubanga tubadde tutwala ku mitwalo 45. Twayongezamu omutwalo naye abantu nazo sente tebazikuwa bakaaba. Ababbaasi balabudde abasaabaze ku bakyala abeefuula ababaguza ebyokulya. Begendesereza ababba bali mu kibuga Kampala begendesereze okubeera ku kkubo ne babasitulako ensawo zaabo n'abeera nga bamulimbye. Bengendesereze n'abantu abali ku kkubo ne babagamba balina obumotoka bwe bagenda okubateekamu. Bo abakulembeze ba taxi mu ggwanga abeegattira mu kibiina ekya Uganda Taxi Operators Federation Wutof mu bufunze balambudde paaki za taxi zonna mu Kampala okulaba engeri gye beeteeseteese okusaabaza abantu mu biseera by'ennaku enkolo. Kidiridde okufuna amawulire okuva mu basaabaze nga baddereeva bwe batandise okupaaluusa ebisale. Batandikidde mu paaki enkadde ne badda mu mpya ng'obwedda bava stage ku stage nga bwe babuuza abaziddukanya n'okubakubiriza obutavuga ndiima. Mu paaka ya taxi okuli ya Namayiba, Namirembe Road ne Kisenyi baddereeva bababuulidde ebibaluma omuli abasaabaze abatono ne beegaana n'ebyokupaaluusa ebisale. Ebisale tetusobola kwongeza kuba naawo abantu osobola okubalaba entambula ya musoobosoobo abantu balyongeza. Ensonga lwaki tetwongezza bisale biringa weebinentambula. Ku siteegi ya Tirinyi mu paaki ya Kisenyi basanze abasaabaze balina lisiiti eziriko emiwendo egitafaanagana era batadde ddereeva ku nninga annyonnyole kyokka on'obuzibu abutadde ku babbulooka. Siteekako ziri endala nti nteesekeesa bwate nga sasudde sabbiiti ndi abaatutte ssente ziri 15. Mustafa Mayambala ne Rashid Sekindi ssentebe wa baddereeva ba taxi mu ggwanga boogedde ku bibazudde era ne balabula abasaabaze okwekuuma amalindiriza ag'ensomya okubanyaga. Tugenda kusigala nga tunoonya abantu abo obubbi buveewo kubanga kati kirabika nga abatakisi ffe babbi ate nga waliwo ababbiraawo wakati si batakisi si baki tebategeerekeka. Kyetukubira omulanga abasaabaze baffe genda ku stage w'omanyi nti moroka wogenda ogirinyira sasulira ku stage waleme kubaawo akutegeerera wakati awo bagenda kubba abamu balina ne woofiisi ebbali nti bagenda kujjako ssente zo bakuweka lisiiti naye nga tebalina na moroka gye bagenda kukuwa. Beewale babulooka abuuze muntu ntwala ku stage oba tamanyi weeri amutuuseewo ye omusaabaze akwate ssente yesasulire. Disan Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Paul Ssemakula ngono ye mutabani we yali ssenkagale w'ekibiina kya DP Dr. Paul Kawanga Ssemogerere aziikiddwa ku kyalo Bufulu Nantale nga kino kisangibwa Nkumba mu kibuga eky'Entebbe. Eno Katikkiro Charles Peter Mayiga asabye abantu okufaayo ennyo ku bulamu. Abantu abenjawulo beeteremu kuziika Joseph Ssemakula mutabani w'omugenzi Dr. Paul Kawanga Ssemogerere Nkumba Bufulu Nantale nga yafudde ku lunaku olwokubiri oluvannyuma lw'okutawaanyizibwa obulwadde bwa kookolo. Okwetabyeko abakungu bazaabenjawulo okubadde Katikkiro Charles Peter Mayiga Dr. Kizabes Gerald Mia Salengi Yasulukwago ssentebe wa disitulikiti wa Matya Lwanga Bwandika n'abalala basoose mu mmisa ekulimiddwa mu Ssaabasumba Ssekukkulu lya Kampala Paul Ssemogerere ng'asizira n'ategeeza nti omugenzi abadde musajja mulungi ate omukozi nnyo ateekererekera emyaka gy'ana
n'agamba nti abadde kyakulabirako nnyo. naye omukama amugezeza myaka ena ana amukozesezza yasoma n'amala levu ya masters n'atandika omulimu ne bamukozesa n'alaba nga ati sente zafuna ntono neyeekozesa n'asobola okuzimba amaka ge. Azira nti okwetegekera okufa buli lunaku kuba nti kuliko muto oba mukulu wabula Katonda asala owayagalira. si musajja mubbi simuwuliranga kontindo ali bamunenoonyerezaako akakiiko k'abamemba wa paalamenti sente yazijjawa. Ye Katikkiro Mayiga akumisa Bingita Ssemakula n'agamba nti balina okuguma kuba abadde musajja alimu ensa. naye embeera ze zibabeerera ekikubagizo kubanga abantu bonna beyakola nabo ng'owulira bebamwogerako Pawulo oyo olabira ddala ng'abadde musajja alimu ensa. Ategeeza nti Uganda erina ebyokusomozebwa bisatu okuli ebyobulamu ebyenjigiriza n'emirimu abantu gye basobola okula n'asaba ekikwatako okusosowaza ensonga zino. bingi naye ebikulu biri bisatu. Ekisooka kya byabulamu, ekiddako kya mutendera gwa byanjigiriza, ekyokusatu kya mirimu abantu gye basobola okukola n'ensimbi ze basobola okuyinteeka mu nsawo ne zitambuza obulamu bwabwe. Waliyo n'ebirala bingi. Profesa Jemaina Namatovo Ssemogerere nga yibama omugezi agambye nti Ssemakula abadde omwana wa Ssembayo buto ng'abadde wa mugaso nnyo era abalabirira bulungi mu ngeri ez'enjawulo okulina okubagulira eddagala. Bebi ono yakula alyonoona ebintu ebimu n'abipangapanga kosi omumwe yajja skills ze yatupangira emmotoka yaffe ekaddiye n'agiza butya. Namwandu Alice Kazinga agambye nti abadde n'omwami we mu mbeera yonna okutuusa bw'afudde nga mulabira bulungi. Make a slight fever that I have to check into hospital. I think this was just the devil's plan. I do not believe Paul failed to Natilira. Dr. Kizabesi yategeeza nti gavumenti erina okusosowaza nnyo ebyobulamu n'ebyenjigiriza. Eggwanga lino gye lirina okusosowaza yasoose n'ey'obulamu, nze nandisoose n'ey'obuyigirize nga sinagenda ku y'obulamu kubanga n'ebyobulamu biva mu kukola ki? Mu kusoma. Olva Uganda Film Services bakulembeddemu abakungubazi okuzika Ssemakula ku bijjajjaabe. Godfrey Sempija yakusakidde Green ku Bwabwe TV. Kitalo nnyo bannaye. Kati nno tugendako omulamu kkiriza nkulage n'olupapula oluganzi olwa Bukedde. Bukedde afulumira ku nnusu 10 zokka. Bukedde akulembeza eggulire erigamba nti ebya Hamu n'Emmengo tebinaggwa. Ebipya bizuuse ku poloti okuli Hamu Towers. Poliisi ekaaye ku taxi, baasi ne boda ezisaabaza aba Ssekukkulu etaddewo ebiragiro ebikakali 22 ebisale ebyentambula byo birinnye. Bukedde akuleetedde n'abawangudde ebya ssava kugabula Ssekukkulu ate gwalina omuyizi owa P5 ne P6 study material mwali ag'ebyemizannyo nago mwegali. Bukedde agula nnusu 10 zokka n'ofuuka mumanyi. Tugenda ku mulamu katono tudde n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliiko nfuufu mulimu gano. Linda Nabino Mugataliiko nfuufu. Get empowered to do more for yourself with Post Bank Smart ATMs and take advantage of our up to 60 smart ATMs for instant cash deposits, cardless withdrawals and quick card issuance at our branches. Post Bank, empowering you. Poliisi eyisizza ebiragiro ku bategesi b'ebivvulu Abataabigorere muwedde. Ate ne mulemererwa okutuukiriza okugenda mu bifo bino. Ekika ky'omugataliiko nfuufu. Reach for more out of life and celebrate every win with a cold bottle of Pilsner. Pilsner Lager. Stand tall, stride on.
Gano ge mannya agatumibwa abalenzi mu kika ky'empeewo: Seryazi, Mugambe, Sako, Kaddu, Lubanga, Mayungwe. Olunaku olw'enkya lindirira amannya amalala agatumibwa abalenzi mu kika kino. Kitundu kyaffe kyakubiri tukyagenda maaso n'agataliiko nfuufu nyongera kukuwaniriza. Ekitongole kya KCCA kyakuzimba enguudo empya n'okussa amataala ku nguudo ez'enjawulo mu kibuga nga gano gano gawerera ddala emitwalo 2 mu mwaka ogujja nga byonna byakutuusa ekibuga ku mutindo ogumanyiddwa nga Smart City. Bino byogeddwa akulira ekitongole kino Dorothy Kisaka bw'abadde awo obubaka bwe obumalako omwaka 2022. Akulira KCCA Dorothy Kisaka awadde obubaka obumalako omwaka mwalambululidde ku bikoleddwa n'enteekateeka ze balina okwongera okutereeza entambula y'emirimu mu kibuga. Ayogedde ku nguudo ekitongole kye zikoze nga n'endala za kukolebwa omwaka ogujja. Tusobodde mu mwaka guno okukola kilomita 29 mu kibuga nga zino ez'enguudo ezikoleddwa: Nabulagala, Naggulu Road, Bajabali, Mulago Cancer Institute, Posta Road Station, or around 1.1 kilometers, Mwanga 2 Road, Kisenyi, Rubiri Ring Road. Ategeezezza nti basobodde okweddiza obutale 16 obwa gavumenti nga kino kyakuyamba okwongera ku nsimbi ze bakuŋŋaanye era yeeyamye okubaweereza obulungi. Nga tutandise n'obutale buno obunene obuli mu kibuga, oyo ye Nakasero, Owino, Wandegeya ne Kiseka, nga ebintu biri bina bye tulina okukola ku mu butale obwo. Okusooka tulina okulaba nti obutale buyonjo. Ekyokubiri, obutale bulina security n'empooza ebeere uniform, baleme kuba nti asasula kino nakiri nakiri. Ayogedde ku yiika z'ettaka 10 mu Kisenyi ze bafunidde abatembeeyi nabo bafune we bakolera. Abantu baffe bajja kwekuumirako awo kuyiika 10 awo wetwogerera katumaze okuwandiisako abantu nga 13 n'abagwamu, era tubakubiriza bonna tugenda kukola n'amaanyi okulaba nti bahawkers ku mbalaza bavaako. Kisaka agamba nti bagezezzaako okulaba nga bajja abaana ku nguudo nga n'abamu kuba batuma baakwatibwa ne basimbibwa mu mbuga z'amateeka. Ekibi bambi abasinga bakyala twabakwata wano ne babasalira omusango ne bayita mu mbuga z'amateeka ne bateekebwa mu kaduukulu, naye nga amateeka go tegabakkiriza kubeerayo kiseera kiwanvu era kati baavaayo. Era buli mwana gwe tusanga ku kkubo tumujjako era tugenda kumujjako kubanga ekibuga kirina okulabirira abaana baakyo. Ku by'entambula naddala ku bodaboda, Kisaka alaze we batuuse mu kuzibala okutendeka abazivuga n'okubagabira siteegi. Genda mu driving school oyige omuntu bw'avuga bodaboda aba akola alina kukola ki, avugira wa, afaanana atya, ofune license, ofune training, tulyoke tugende ku kisembayo ekya licensing. Obeere mutu bakutongoze nti osobola okuvuga, ate bwe kutukutongoza tugenda kuwa n'ekifo ky'ovugiramu. Agamba nti omwaka ogujja bakulwana okulaba nga bamalawo okukwata ku ssente z'omusolo nga bakusaawo enkola ey'okusasulira mu banka kimalewo obuli bw'engozi. We are now in discussions ne banks, buli omu afune card nga bw'oyita ku mulyango oswipinga buswipinze ssente zigenda butereevu mu banka. Kubanga ssente zino eza cash zirimu emitego mingi, zireeta corruption. Agamba nti omwaka ogujja bakwongera okuzimba enguudo, okuzisaako amataala, okuzimba obutale, okukola ku myala n'ebirala era asabye gavumenti okubongera ensimbi. Joseph Ssettimba yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ate omulabirizi w'ennamirembe Wilberforce Luwalira asabye bannayuganda okwewala ebikolwa ebinyigiriza bannaabwe kubanga ebikolwa bino bye bitabangula eggwanga okutuuka
okubeera nga teririimu mirembe. Abadde awo obubaka bwe obwa Ssekukkulu obw'omwaka guno. Ku kasozi Namirembe ku lutikko y'omutukuvu Pawulo omulabirizi lwe bafoose kiti oluwalira gy'asinzira okwenyiga emmeeme olw'emitawaana emenje egigenda mu maaso mu ggwanga okusingira ddala ebadde mu mwaka gwa 2022. Tulina ebyenfuna ebiyuuga buli kiseera. Waliwo obutemu, waliwo okuwambibwa kw'abantu n'abamu ne basangibwa nga bafu. Tuwulira okuwamba abaana era babawambye ne bakanda bazadde baabwe n'ab'eŋŋanda ensimbi empitirivu. Alira ategeeza nti amazaalibwa g'omulokozi ag'omwaka 2022 gasaanye bannayuganda bageeyambisa okufumintiriza okutegeera amakulu gaalwo kizuukuse okwagala mitima gyabwe. Kale tulowooze ku kusaba Katonda nti buli lwe nzijukira okuzaalibwa kwa Yesu nsobola okukozesa ekifaananyi nti azaalibwe mu mutima gwange oba nzaalibwe mu mutima gw'omuntu omulala. Omulabizi walira asaba ekikwatako okulamula abantu mazima n'obwenkanya. Emisango egimu ky'amazima oba oliawo gye tumanyiiko naddala egy'ettaka egimu gimaze emyaka mingi ddala nga tegiggwanga. Kwe kusaba kwange nti ate bwe giba giwedde baleme kubeera nga bawunzikidde wali lwatika. Asabye ekkanisa okwongera okwesa ettaka lyayo gye liri kisobose ekkanisa okulikuba n'okutangira bannakigwanyiza okulyeddiza. Mulabe nga mulina ebikolebwa ku ttaka gye tukyalinawo okusobola okulitaasa era n'okugasa ekkanisa. Buno bwe baka omulabirizi walira obusembyeyo ng'omulabizi w'Namirembe obwa Ssekukkulu. Munzikirize ntuuse gye muli obubaka buno nga tujaguza amazaalibwa ga Yesu Kristo omwaka guno gw'2022. Agenda kuwummula mu Desemba omwaka ogujja oluvannyuma lw'emyaka 14 era bingi byenyumirizaamu. Mwatandikako ku baweereza house era tusuubira nti eneegenda mu maaso. Muzimba Mothers Union Building era mwebale nnyo okuwagira emirimu egyo gyonna era bategeeza ntutandise okulima emmwanyi, essempya, luwami, katikamu. Ate omulabizi w'emikono James William Sebagala ategeeza nti eggwanga lyetaaga okusabira nvula abazigo okuluma poliisi zitalizemu omwaka guno. Abasirikale ne battibwa n'emmundu ne zitwalibwa. Kyo nno kitweraliikiriza nnyo kuba tumanya ki ekinaddirira. Naye tusabire nnyo emirembe n'obutebenkevu. Bishop Sebagala abadde obubaka bwa Ssekukkulu n'okufunikira omwaka n'okusibula abakrisitu embulabizi b'emikono. Katonda yeebazibwe olw'ekirabo ekitayogerekeka kyatutuusizzaako ekyokutuuka ku mazaalibwa ga Mukama waffe. Bishop Sebagala n'okuddamu ku bikoleddwa abakrisitu embulabirizi ng'okuzimba ennyumba y'abaweereza b'omudde giyite pension house ne projekiti endala nnyingi. Twebaza Katonda yatusobozesa okuggulawo ekizimbe kyaffe ekya pension house. Bw'abadde asibula akubiriza eggwanga okulindirira omulabirizi w'emikono omujja agenda okulangirira Ssaabalabizi Dr. Samuel Stephen Kazima Mugalo mu makati g'omwezi ogujja. Ekiseera kituuse ffe Bassebagala okusibula. Mbasaba okusabira obulabizi bwaffe obw'emikono okufuna omulabirizi omujja alituuzibwa ng'ennaku z'omwezi 26 February omwaka 2023. Avundikidde Ssaabannayuganda okwesiga Katonda buli kye bakola okutukuza amazaalibwa n'omwaka omujja ogwa 2023. Amazaalibwa gano bw'onootegeera Yesu n'omwekwata, Yesu oyo akyusa embeera. Shamshan Nalujja ne Lydia Nakiguli bakusakidde eggulu eno lwawukede TV. Tebatuuse mwaka ogujja n'emirembe kaakano n'emirembe ekitaggwaawo. Gajjajjaawe Yona Kikuba ku kyalo Bulwadda ekyamulibwa mu Kalongo. Mu kusabira omwoyo gw'abaawule baatulidde abakungubazi nti beeteekereteekera okufa kubaka baagala oba nedda kirina okubeerawo. Naye kubanga tetumanyi ezo ze yakugerera bwe zinaggwako kyo kyolina okumanya ng'ova wano nti nezo zijja kuggwako. Mube n'emirembe mu nze. Nagamba mu nsi muno mulimu ennaku
oba toyagala oteeka okukola ki okufa naye okufa kulina ebibuuzo abooluganda ogenze naye ogenze otya. Taata w'omugenzi mu Ssine nnyina Nantongo beebaziza abababeereddewo mu kaseera kano akazibu. Neebaza erusi byonna byekoze, neebaza abantu bonna abanyambye, neebaza bakama bange aba UPDF abankoledde buli kyonna ekisoboka okuva ssente zantwala mwami okugyayo omwana. UPDF community abatukwatiddeko ekintu kino kyonna entambula byambi bonna okukoza ku mukono. Kitalo nnyo olw'okufiira omwana waffe Elvis. Omwana ono tumufiiriddwa nga famire naye okutwalira awamu eggwanga lifiiriddwa. Omwana ow'obwongo abadde alina ebirowoozo n'okusoma okulungi. Ye Musa Kimuli bwe bali mu mmotoka n'ekikuba agamba tamanyi butya bwe yasimatuka kufa. Netusanga accident, nemubuuza accident ogiraba, nagamba accident ngiraba, nemugamba kale kendeeza. Munnange bwe yakendeeza emmotoka yatuva emabega ti accident yali tugirabye, yatuyitamu buyisi, fenna ne tuzirika. Oluvannyuma omubiri gwe gugalamiziddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Mutaka, evvu mu vvu, enfuufu mu nfuufu. Ssenabuli abaagala ayina yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Katonda agumye ab'eŋŋanda n'emikwano. Kalidinaali Emmanuel Wamala yeebazizza Omukama Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyamuwadde nga kino kimusobozesezza okweza emyaka 65 egy'obusesuludooti. Kinajjukirwa nti Ssabbiiti ewedde ku lunaku olw'okunanga ennaku z'omwezi 15 Kalidinaali Wamala yajaguza emyaka 96 egy'obukulu ate era n'ajaguza emyaka 41 egy'obwa bishopu wamu n'emyaka 28 egy'obwa kalidinaali. Olwaleero Kalidinaali Emmanuel Wamala abadde ajaguza emyaka 65 egy'obusesuludooti mikwano gye nga gikulemeddwamu Omugaga Dr. Sudulu Paleria gimuteekedde akabaka ak'enjala aketabiddwako ebikonge eby'enjawulo okubadde Omugaga Ephraim Ntaganda ne famire ye, Omubaka wa Papi Yawumula, Ssaabasumba Kasitinka Sujja Abasaserdoti ab'enjawulo ne bannaddiini. Bakakabadde mu maka omumuli abasaserdoti ensamya Dr. Sudulu Paleria kwasiza n'ayozaza Kalidinaali Wamala olw'okutuuka kukulanira emyaka 65 egy'obusaserdoti. You have passed through their lives and made a lot of difference. So I have no words but to thank you for this wonderful time. Sudiri owunyisiza abaddewo bw'ategeeza nti wadde y'emirimu gye girimbi obusuubuzi ne Kalidinaali Wamala y'omu ku bantu be yeegomba olw'okubeera omuntu omukkakkamu ayaniriza buli gw'asanze. I have admired you and I've always been you're one of my role models. Every time we met, I think I've already spent an amazing, wonderful time. Yes, Abasumba Kasitinka Sujja yeebaza Katonda olw'okuuma Kalidinaali n'atuuka ku buwanguzi buno. So we thank you, but we thank God who has kept you in life, but who has given you also the spirit of fidelity. Yeebaza Kalidinaali olw'okubeera taata omulungi nga kino kyolekera mu kuwuliriza buli abeera mu bwetaabeera n'amuzaamu essuubi ekiyambye okukyusa embeera z'abantu bangi. Especially we thank you for being always a father for many people, because whenever one comes to you, you always have a very paternal word to say. Bw'abadde ayogera kiri abeetebeka kabaka kano Kalidinaali Wamala yeebazizza abantu olumukwano gwe bamalaze n'okufaayo ku balina gy'ali. Mu ngeri enjawulo yeebaza Dr. Sudulu Paleria olw'okubeera mukwano gwe wannamaddala nga kino kiyolekedde kabaka amuteekedde. Take this opportunity to embrace you all with a fraternal affection while invoking God's blessing upon you. Extend it to your families and to all your loved ones. Olwa Kalidinaali asise keeki n'agabula abagenyi be wakati mu kumimbira obuyimba obunyozayoza olw'okutwakula ery'okweza emyaka 65 mu busaserdoti. Kalidinaali Wamala yazaalibwa nga 15 Desemba 1926 ku kyalo ka Magwa mu Luka gwe lwagule mu disitulikiti y'e Masaka nga yafuulibwa Lakaye.
n'afuna obususuduti nga Desemba 21 mu 1907 mu kibuga Roma. Pius Kyanda neddewo kyaligoze bakusakidde eggulu lino Bwabukedde TV. Wanziba mukuwa obulungi bwo bwansiba mukuwa obondanga lujegere empisa zo zansiba lujegere. Bampita muheereza Victor Hills badde noonya omukazi butu lwa Ssekukkulu. Bino byonna bibadde wano ku kitebe kyaffe. Banda mukisa 13 abasoma Bwabwe na Bwabukedde TV waneto bewangulidde ebirabo ebyenjawulo olw'okuwangula mu kalulu kagabula Ssekukkulu olubuto akakwatiddwa leero. Okweta mu kalulu kano badde ogulupu Bwabukedde noyizaako nga kabadde muno okusalamu n'okaleeta wano ku ofiisi obuka w'omutunzi w'amawulire mu kitundu ekyo n'akatuusaako ate ku TV olubadde okuli oluyimba lw'omugenzi Fire Bongo Lutaaya ng'okuba essimu ya studio ng'owangula ate ku Bukedde Fama bwe bakusanga otumbudde babadde bakulagira okugenda mu kutalo lwa supermarket ne balonda ebintu byagala mu dakiika ze bakuwa. Akalulu kano kalondiddwa omukungu Bwabukedde Michael Mukasa Sebowa awamu ku bakozi ba TV okuliddwa n'amala Siraki Kizito Detective Yes Kigobero ne Yasinikazi okuva mu Prestige Majalini abataddemu ssente. Alonze dda Sekabira Hamidu Namwonge Esther wawa Lyantonde Namwonge Esther. Tumwebaze John Perez w'emukono Kiwanga. Sebo wasimya abasomi abuulize n'abalibi olw'obwakazi bwabwe okuva ku mwaka n'eyama Bwabukedde okwongera okubaddiza. Olw'olugulo n'ekintu ky'ofunamu ku mwande n'ofunamu ebyobulimi n'ofunamu ebyenjigiriza n'ofuna eby'abaana ebibatwala mu maaso n'ojja ku Lwokubiri n'olaba ensonga ezitereeza amakaago n'obufumbo. Ku Lwokusatu n'ojja okuyiiya ssente. Ku Lwokuna n'ofunamu eby'eddagala n'ejjajja n'akuwa ekikolo n'eddagala. Ku Lwokutaano abavubuka nammwe ne mujja mu by'emizannyo n'oteekayo ezitaakulume n'ogenda ku Lwomukaaga n'ogenda ku by'obuzimbi n'ofuna eby'ettaka byonna ensonga zonna n'ozitegeera. Kazi bwe yeebaza Bukedde famire olw'okutambula nayo ekiseera ekiwamu n'agamba nti bo nga Poliisi Majalini kyebakoledde. Ffe tulina ebintu eby'omulembe n'oba ng'obikozesa n'oba ng'oli mulamu ate n'oba ng'olabika bulungi. Poliisi Majalini bw'omukozesa tajja kwejjusa abali mu bizinesi bw'omukozesa okekeeza ebitundu 95 ku buli 100 ate era n'ebintu by'okolebwa byamulembe tugeza nga cakes, donuts, mandaazi, migaati n'ebintu eby'enjawulo. So n'olwekyo tuli basanyufu nnyo kubanga ne Vision Group tutambulire n'ebbanga ppanvu. Bannamukisa bafunye ebintu by'ensi bimanyi munnange si buli omuntu atasobola okuvaayo n'ekyamaanyi ne Mukama alondamu mu kaseera ako kati omwaka omulala era ajja kulondayo abalala bano be bavuddemu nga tugamba buli awangudde olunaku lujja kuba Lwakutaano keera wano n'endaga muntu yo ffe tukwase ate ebya Savaabyo ogende wejavaane ne famire yo. David Tamale yakusakidde eggulu lino. Bakansala ku disitulikiti ey'e Butambala bakkaanyiza kimu ne bayisa ekiteeso ekijjamu Idris Walugembe abadde akola ng'omuwandiisi ku lukiiko lwa disitulikiti mu kugaba emirimu obwesige nga bagamba nti engeri gy'akolamu emirimu gye si ya bwesimbu. Olutuula luno olufundikidde omwaka lubadde ku kitebe kya disitulikiti Butambala nga lwetabiddwamu Kaawo Lujumwa Nathan n'abatwala ebyokwerinda nga bakulembeddwa RDC Suleiman Bucha n'omumyuka we Yahaya Kitunzi era lukubiriziddwa Sipiika Umar Kangave okusooka obukiiko buwadde alipoota ku nzirukanya y'emirimu n'engeri ensimbi za gavumenti bwe zikozeseddwamu omwaka guno. With the help of the capital grant, there should be promotion of improved passion fruit farming. The disposal of public assets is at its final stage. Alipoota zonna bakiraziraga nti waliwo obutali bwerufu mu nkola y'emirimu ku disitulikiti ng'okusinga biva wakati w'abakansala n'abakozi ba gavumenti. Wakati mu lutuula waliwo abakolo abalumiriza bannaabwe okuba n'omulolo n'okuyingirira emirimu egitali gyabwe ekintu ekizingamya obuweereza. Sikutereeza disitulikiti tetuli mu kutereeza ki singa obungi beba tekiniko okulowooza nti buli kimu be balina okukisalawo ne baleka kansi okubeera nti teweereddwa mu kusakubaako zisalawo ku nsonga zaayo. Akakiiko akagaba emirimu Service Commission
eremeddwa okuweebwa amaanyi gaayo. Ebintu ebikoleddwa omwaka guno mulimu enguudo, okwongera amaanyi mu byobulamu, okuddaabiriza amasomero n'ebirala, kyokka nga waliwo ebiganye. Era wakati mu lukiiko bakansala bataddeko olujumwa ku nninga ababuulira engeri emirimu ku disitulikiti bwe gigabibwa olw'abantu abasoose okwemulugunya nti bagibwako enguzi ate abalala nti balondebwa oluvannyuma ne babeefuulira ne bagibwa ku nkalala mu ngeri etategeerekeka. Ng'abantu bazze ku interview ate nga bagamba teziriiyo ate nga oba olagidde omukozi ali under you n'alimu okuteeka mu nkola kyokinokola kiki ekiddako. Abakulu babadde tebannafuna ample time okukkaanya ku kiki kye balina okukola. Kawagezezaako okubannyonnyola kyokka bonna ne basa kimu okujja obwesige mwakola ng'omuwandiisi ku lukiiko olugaba emirimu Edrisa Walugembe era ne basaba kaawo balonde omulala balaba oba embeera enaatereera. Abantu bamembaazi bange bonna tebabadde basanyufu n'ekyabadde kikoleddwa Secretary wa Service Commission era babadde banyivu nnyo era bamugobye nti olw'okuba alina emirimu ebiri alina omulimu gwe ddala nga civil servant guno abadde ayambako buyambi. RDC Haji Bukya n'omumyuka we balabudde abantu bonna abanaagezaako okubulankanya ensimbi za gavumenti. Ssente ya gavumenti wonna wejja ebeera nti ezze kubeera ng'eyamba abantu. Era bakansalazi babadde batuufu nnyo okubeera nga basaba okumanya BOQ. Basabye abantu okuba obulindaala mu biseera bino eby'ennaku enkolo. Badde tulinamu engeri ya insecurity naye njagala okubategeeza nti buli omu abeera ati ng'ategeeza ku munne omuntu gw'atamanyi Butambala. William Boyondo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ali machuwa nga alina ku ssente saagala mwavu. Wasimba ne kiroga kasukaali walunga ne kanoga otukula ng'emboona eyamyuka okutali kiragala. Njagala ng'ali honi londi ng'ali ready nga yeetaaga love, true love. Tebanoonya mu basawo biina akasuso kayina tebanoonya mu bizigo kayina. Oba yagala hidden love, oba yagala open love. Nze ndi willing. Olupangulira enjala olinga takwata mu ngoye. TV. Poliisi efulumiza amateeka abategesi b'ebivvulu ebya ennaku enkulu ge balina okugoberera. Birangiriddwa amyuka omwogezi wa poliisi mu ggwanga Claire Nabaka mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire nga lutudde ku kitebe kya poliisi ennaggulu gye bategeereza nti yenna ataabigoberere kijja kumujjuutuka. Poliisi efulumiza amateeka abagenda okuteeka ebivvulu bya Ssekukkulu ge balina okugoberera. Amyuka omwogezi wa poliisi mu ggwanga Claire Nabaka abyogedde mu lutudde ku kitebe kya poliisi ennaggulu agamba nti balina okuba nga bakkirizibwa nannyini kifo era nga balina okufuna olukusa okuva mu poliisi. Era ebyokwerinda mu biseera bino tubasaba era nga tusuubira nti tugenda kukwasaganya wamu tulabe nga ennaku zino zitutambulira bulungi. Ategeeza nti balina okulaba nga tebakusa bantu bakozesa amakubo gye bateekedde ebivvulu. We wanaabanga tofunye clearance okuva ewa Director of Operations, poliisi yaffe yonna gyeri tegenda kukkiriza kubeera na kivvulu kino. Babayimi balabudde obutaliika bivvulu bingi ekiyinza okubaviirako obutayima mu bifo ebimu olaba ne beekalakasa ne bonoona ebintu. Tubakubiriza nti mubuukinge mu bifo bye musobola okulaba nti nomutuukiriza. Saawandise ekibiina ekigatta abayimbi ne bannakatemba Vinda Amasannyalaze agamba nti olw'obulungi bannayuganda ekibiina ekigatta abayimbi kikoze enkolagana ne poliisi. The Uganda Musicians Association ne Uganda Police tufaayo nnyo ku bulamu bw'omuntu waffe munnayuganda. Ensonga lwaki leero tuvuddeyo ne tukwatagana wamu tubakubirize mwerinde obulamu bwe bugagga. Ategeeza nti buli muyimbi alina okugoberera ebiragiro ebyassiddwawo ab'ebyokwerinda. Abayimbi mutambule bulungi temuvuga ndiima
ekyo kiva ku kubukinga eshows ennyingi genda w'osobodde tokakambeera yo vision group nga bweri nkola y'okutuusaako ebisanyusa n'ebiyigiriza olwalekisiza nga beegasi ku muyimbi beebekulu okutuusaako ekivulu kyatondeka ekiwaatule ekinaabiro nga biri mu 6 omwezi guno mu lukonana namuli lutuuziddwa ekiwaatule Kenneth Oduka ku lwa vision group awadde ensonga ezinjawulo lwaki tusaze okwegatta ku bebekulu okuteeka ekivulu kino. You know what? Since he's big size and we're also big size, we decided to partner together to have a massive extra size. Yebebekulu ategeeza nti bamaze okuyoyota ekifo kino era ku mulundi guno ekivulu bakitadde mu kifo ekigazi okwakutanako ne mu kisaawe mu kibala kitera okubeera. Tondeka ekiwaatule zigulibwa ku mulyango kwokka, tekuliko online, tekuliko omukwano gwo ojijja ku mulyango. Ategeeza nti ebyokulya n'okulya webirimu obungi nga n'ebyokwerinda bigenda kubeera gologolo. Mu recreation center mulimu interaction, mulimu movements because obukubo bwe buli ate abantu tebayimirira mu bukubo, so omuntu aba asobola mangu okwaccessinga ebintu bibiri ebisinga okubeera important ku kivulu, okwaccessinga toilets eziri clean. Alambise enteekateeka ez'okuba ekirabo ky'ennyumba omuyimbi anaabanga asinze mbebe ku listing enteekateeka kujanjulira President Museveni. So mwe ababeereyo nga mukya doubtinga nti Bebekulu ajja kugaba ennyumba bigenda bakalira ku mimwa, kubanga yes sente genda kunva mu nsawo lwa bulumi bw'empisemu nga mu music industry. One day somewhere somehow manyi nti sente ndizizza naye kantandikewo ekintu kye naaliyagadde bankolere nze kankikolere bato bange. Naye mbakubiriza mwenna mujje mutondeke ekiwaatule era mbasaba mujje mu bungi kubanga ekifo kiri safe. Mutabani Sulaiman nedda batadde bakusakidde gule ino lwawukede TV. Gavumenti egabye ssente z'emiruka mu bitundu eby'empigi. Enteekateeka eno etongozeddwa Kano Ronald Lubaale alabudde abaweereddwa ssente zino okuzikozesa obulungi. Kano Ronald Lubaale alabudde abaweereddwa ssente z'emiruka ku nkozesa yaazo singa banaazikozesa obubi baakugalirwa. Era buli omu singa wabaawo omuntu n'awaba ate disita ajja musiba naye ajja muwabula. Banamuwala emirundi 3 n'alema nga bamusiba. Abyogera ekitebe kya disitulikiti y'Empigi bw'abadde atongoza enkola y'abatuuze okutandika okufuna ssente z'emiruka mu luka gwa waadi B Empigi ne Kamengo Tanja PDM Sako. Oluvannyuma yeeyongeddeyo mu Centenary Bank okunyiga epeesa abantu batandika okufuna ssente ze baasaba. Kati wenjogeredde 13,700,000 shillings zonna bwe nanyize button zagenze beneficiaries. Asabye abakulira banka zino kuwasako ezigenda okufuna ssente buli emu iPad ezigenda okuyambako mu bizinensi zaabwe. Oba very smartphone oba tablet basobole okugiwa saako nga leadership ya saako eremu okukozesa simu ezaabo ziri personal. Lubaale agamba nti buli mukozi wa gavumenti timukakatako okulondoola enkola eno. Kazibe Ronald akulira ebyobusuubuzi n'obwegassi mu disitulikiti y'Empigi agamba nti abantu bangi bagenda kufuna ssente zaabwe mu sako ze bateekayo. Ssente bazeewula baziteekera ddala ku ebyo bye baalaga mu business plan yaabwe era zijja kubaako okulondoola ku mitendera egy'enjawulo. Omutendera ogusooka gwe gwa enterprise group ba leaders ne bammemba bajja kuba bagoberera. Ye production officer w'Empigi Sirwadda Patrick James agambye nti abantu bajjombidde nnyo enkola eno era nga bangi beewandiisizza kyokka ng'ategeeza nti basanze okusoomozebwa ti ssente zimala ne kompyuta. Nti abantu enkola bagijjumbidde nnyo naye nga ssente ntono ekikola ki zasindikiddwa. Bo abafunye ssente batulaze obubaka bwa ssimu obwa ssente era ne basiima gavumenti olw'okubadduukirira. Nze asoose ofuna omukisa era ka mesegi ku ssimu kwekali. Disitulikiti y'Ibanda naye etongozza enkola ey'okugaba ssente z'emiruka. Jovrin Kalisa amyuka omutesitesi wa ssente zino yakiikiridde minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Magezi ng'abadde ku Post Bank y'Ibanda. PRL funds to the first beneficiaries in Ibanda district. They will access the funds from the agents near them, and on the same note they will be able to repay their loans near the agents around them. Ensimbi akawumbi kamu mu obukadde 390 ze zitongozeddwa okuweebwa bano kyokka Kalisa abalabudde. So financial discipline is paramount
bana bamaawe esente ezine sente zanyuka abanyayuganda abamu ku bafunye sente zino basambira mabega nga jjanzi Agnes Najuma ne Timothy Mchabe bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Salongo Loria Lubura